Abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiririzaamu mwenna abandaba mikwano gyange mbeebaza mwebale nnyo okumbeererawo n'okunzikiririzaamu bagiyita manya amazima nabagaagala ogaba mazima ameereere haji abakulaba emitala w'amayanja ne ku TV zonna babuuzeeko sanyusa nnyo kunkyasana mu studio bwe murangira nze Ssenyonjo Musa omuzira nyonyi abandaba n'abampulira mwenna oba oli musiraamu watali musiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Amina. Kakati haji nina ekinnumya omutwe ki ekinnumya omutwe kiri kujjaja tebuhabulwa tebuhabulwa omanyi mwita kikofiira kakati nina ekinnuma era singa bampa omukisa nze olwaleero luno kuba jjajja luli nayogerako naye naŋŋamba akyali mukosefu nsooka kwebaza ne alo kubanga akyasobodde okutira nga amukuumako naye ffenna ne bazadde baffe alo okubanga akyabataddewo wali tujja sabira muntu omu yekka ati nti yego tugamba agira amuteekawo ennyo n'abaffe nga ate abaffe tubalese emabega akati haji nina ekinnuma ekinnuma kiri bwe kiti n'ekinnuma ne mukibaluma dala njagala comment eno mugitwale mugituuza ku ntebe ya president anga we yafuna ezasooka era nkubiri nze mwongere muwabule ayagala kuwabulwa anti tuwabulwa kaakati obuzibu obuliwo ewammwe gy'ova nakaseke eyo omuyoga gyeguli olyo senoyogera ku nsonga eyo omuyoga gwatuuka gyeguli naye be baguweereza okuva ne gye guvudde waggulu era gukoma wakati awo tegutuuka mu bantu nakaseke abantu bakoze simanyi application bataddeyo ebibiina simanyi biki mwera abantu 25 tubawese nez'emyoga nakuno emyaka egi nze nno mwewamwe babireeta naye nze ne ku kyalo kwendi siguwulirangako nga bagwogera nti oba chairman agwogereko omuyoga emyoga gikoma mu kkubo kyo nga kyekituufu kakati ate bwe giba gikomye mu kkubo ate nga batuka gye gigenda okuyamba ffe abanaku abali wansi abawansi nze saavula fe abanaku nze siri wansi oba ali wansi ye mwana ayakula nze nkubuuza nti ffe nga ffe olwaleero abanaku omuyoga gugenda tuyamba ki omuyoga nga bwe nkugambye bwe guba teguvudde gubula nze ne ku kyalo kwendi kati we gubulira bwe olaba abali mu mpenkoni mpabiki bebakirya yeye enguzi gy'owulira etagenda kuva mu ggwanga naye jjajja tebwabulwa nze nange nina ekirowoozo n'emikwano gyange lwaki tetwekalakaasa ne tugamba naffe ne twekuŋŋaanya ne tugamba nti nedda omuyoga guganye mwedde mukutusuubiza ebbanga tuzze bano aba nadisi yakola nze ninayo n'akabuzi ka nadisi sooka ositolwa akasubi akasubi ate nga tonaba kwita kwekalakaasa buhabulwa senga olina engeri gy'omutuukiriramu obusobozi obulina ayagala kugamba kubuulirira bubuulirizi kuwabulwa emyoga egyo abasaboze kugifuna tekibatuukako abooze bano abazijjayo lwaki emyoga tegituuka mu bantu lwakati ogenda n'otuula bwoti n'obala nadisi luyagabanga ebintu wadde bagivumaganyanga nti era sente kuba muzeeyi alina gy'alaga ne balekayo ente eri muzeeyi n'agiraba naye baatuusanga kubanze nne ne jjajja wange bamuwa ente n'embuzi era kati embuzi zo agenza afunamu lwakuba nti ekyembi ente twagirya jjajja waffe we yava mu nsi ne tugamba nti kusinga abantu banagibba abadde nyiniyo gwe bagiwa katugyeriire neyabya olumbe naye nga batukola ki lwaki muzeeyi tazza bantu abo bakadde bange katuwummulemu